abantu balaajanidde ku kisaawe ky'Entebbe era nga bangi tebakkirizibwa kukisala kugenda mu nsi ze balina kugendamu wabula ng'ate waliwo n'abalabikiddwako nga bali mu kukaaba olw'okubbibwa kw'emigugu gyabwe ku kisaawe Entebbe. Kati nno kino si kipya, abasinga tuludde nga tukiraba era nga tukimanyi nti ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe babbirawo ebintu. N'okomawo mu Uganda ensawo yo n'ekubula, n'oyagala okufuluma Uganda omugugu ne gubula ne gubulira ku kisaawe eky'Entebbe. Wabula twagala kwebuuza baani ababba emigugu ku kisaawe Entebbe era gwe atera okulinnya ku nnyonyi oba atera okukozesa ekisaawe kyaffe eky'Entebbe wali ofunyeeko obuzibu bwe buti era gwe yaakagendayo mu biseera bino twagala otunyumize otubuulire bw'oba oyita ku kisaawe ky'Entebbe osisinkana bizibu ki? Bakyabagaana okulinnya ennyonyi nga bwe kirabikiddwako mu butambi buno oba nedda? Bakyababbako eya tiketisi zammwe ku kisaawe Entebbe oba nedda? Bakyababbako ssente ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe oba nedda? Byonna tugenda kubanga tubizuula mu katambi kano. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Nga tetunnaba kugenda wala, njagala tutunuulire akatambi kano eno owule emiranga gy'abantu, abantu we bakaaba, abantu we balaajana nga bababbyeko ebintu byabwe bye bazze nabyo ate n'abakola ku kisaawe ne babula ebintu ne babinoonya ne bibula. Katugendeko mu katambi tumale okukalaba tukomewo tuteese ku mbeera bweti. Ekiri ku Ntebbe Airport Kikambwe. Twatuuse dda wano, tutuuse emigugu gyaffe tegirabika. Waliwo kawunta 6 ku bantu abakola ku migugu. Bali 6 naye tunula. Waawo tewali wadde n'omu. Yiyo kawunta 1, kawunta 2, kawunta 3, kawunta 4, kawunta 5. Walayi tekuli muntu n'omu. Tuli wano tukonkomadde, abantu mbalaba baagala emigugu gyabwe, tewali wadde n'omu akolawo. N'amasimu gavuga abali bw'oba bagenze mu ttooyi bonna. Ya Rabbi, Uganda atuloga ali ku mapeera atulengera. Abantu abo bakonkomadde. Obwo nno bwe bumu ku butambi obwakafuluma nga bulaga embeera eri ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe. Kati nno bino si bipya nga bwe mbagambye mu kusooka nti ekisaawe kyaffe eky'Entebbe kikola ebintu bingi nnyo mwe bye mubadde temumanyi na kumanya, nti kati tufunye chance nti mulimu abantu abeeyambisa amasimu gaabwe ne bakwata footage ono oba ne bakwata obutambi bwe buti. Ate nga mujjukire nti embeera bweti yaliwoko emabega kaawo we twavaayo Barrister Timo n'aloopa ku nsonga z'okubanga ekisaawe kyaffe eky'Entebbe kirina obukodyo bwe kikola oba waliwo obuzannyibwa ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe. Omuntu n'ojja ng'olina air ticket, n'ojja ng'olina passport yo, n'ojja ng'olina visa yo, n'otuukawo ne bakugamba togenda kulinnya nnyonyi nga tebakuwadde na nsonga ntuufu lwaki togenda kulinnya nnyonyi. N'ojja ng'olina buli kikkwatako, n'otuuka ku kisaawe Entebbe abantu abalina okukolako ku reception ne bakugamba igwe w'oba tolina $5 z'ogenda tulekera wano ku mmeeza, igwe togenda kugenda, ennyonyi n'ekuleka. Jjukira wasasudde tiketi ey'essente empitirivu, ennyonyi bagikulemesezza, oddemu osasule tiketi endala ku ssente empitirivu. Yee bannange, ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda? Ebintu bino ebigenda mu maaso omukulembeze w'eggwanga abimanyiiko. Ye bannange, abatwala eggwanga lyaffe erya Uganda nga ba ministers, ba ambassadors, abantu abakulembera ebyentambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda bamanyi nti ebintu we biti gye biri era bigenda mu maaso. Ye bawulirako ku maziga g'abantu
ye bagendako ku bisaawe ebyo ne beefuula ng'abantu ba bulijjo ne balaba abantu abakola ku bisaawe engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Anti luli waaliwo misango gya kuzza bawala mu toyireeti. Bw'oba tompaddeeyo ssente togenda kuyitawo. At least tukimalire mu kiyigo nkukkirize olinnye ennyonyi nga batugaana okulinnya ennyonyi nga buli kimu tukiyina. Oli naagikulemesa nga mulimu ne be babuuza gwagenda ebweru ogenda kukolayo ki? Ki ekikutwala? Oyinayo mulimu ki? Lwaki tosigala mu nsi yo? Bwe batyo ne bakumma okufuluma eggwanga naye nga buli kimu okiina. Abalala ne bakugamba ogenzeeyo embwa zikwebakeko, lwaki tosigala wano n'ofumbirwa? Ki ekikutwala eyo? Bw'atyo n'akulemesa okulinnya ennyonyi ng'ebyo byokka byokka bye beewango nga excuse. Nga balina n'obutabo bwabwe obutambula batayiminga muntu ne bagamba kati ono katumulemese kama mbaya ne mbaya. Alina okuvaamu ssente olw'okuba oli mupya. Fiya gy'olina konna konna kw'olina n'okabawa n'oba ng'osasudde air ticket, osasudde visa, osasudde ne gy'olina okugenda ate teekako n'okusasula reception akukkirize munnange akuwe tiketi ekukkiriza okufuluma eggwanga lyaffe eya Uganda, ntegeeza boarding pass. Bannange eggwanga lyaffe kaakati n'ebyo nga bivuddewo. Obubbi obuli ku kisaawe ky'Entebbe bungi nnyo. Abantu bafiirwa emigugu gyabwe, abantu bababbako ebintu. Nze kennyini bali banzibyeko ebintu byange awo ku kisaawe, ensawo nnamba ne ngirindira okumala wiiki ne nnoonya ensawo. Wiiki neggwako ngenda okuddayo nga bagamba tebagifunangako. Naye ate ensawo gye natikka nejjira mu nnyonyi n'ensuubira nti ngenda kugisanga mu ggwanga lyaffe erya Uganda, natuuka teriiwo. Sinzekka, abaana bangi bazze boogera ku nsonga eyo. Abantu bangi bazze nga bakomplaininga. Olumu emigugu gyabwe ne gituuka nga bagisokodde, ebintu bye bagulidde eri abantu baabwe babireete muno, bagenda okutuuka wano ebintu ng'ensawo nkalu, nga laptop bazibbye, amasimu bagabbye, weziba nga tobazibbye, perfumes bazibbye n'ebintu ebirala, amajiini bagatutte. Ne twebuuza emigugu gino gisumululwa gitya? Abamu ensawo ne zituuka nga zibuuseeko ne zizipu, abala ensawo ne zituuka nga bazisaze busaze. Ne tugamba basisaliddewa? Baani abalina obuvunaanyizibwa ku migugu gino egy'abantu? Tewali cameras zisobola kulaba kutegeera nti omuntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati yataddeko omugugu ku nnyonyi. Ye abange munnange ku tiketi gy'oba oyina kuba kuliko seat number, teekako n'omugugu gwo, guba ne risiti eraga nti kweguli. Kati otuuse e Uganda omugugu gubuze. Tubadde tusaba abantu abakwasaganya eddembe batuyambeko ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe, batuyambire ddala. Omuntu okeera otya ku makya n'ojja ku kisaawe ky'Entebbe n'osanga nga kawunta ze zonna abazikolako tebaliyo? Ani agenda okukola ku bantu abaagala okufuluma oba bagenda okuyingira? Kyova olaba cameras baali baazigana ku bisaawe by'Entebbe, era abo bonna bonna abaakutte obutambi buno bandigenda mu mbuga z'amateeka essaawa zonna. Anti bwe baali bagezezzaako okutereeza okuva lwe twekalakaasa, bagamba tewali muntu yenakkirizibwa kukwata kamera ku recordinga kisaawe kya Ntebbe. Era wonooba okwatiddwa oba akatambi ne kafuluma nga orekodinze oli wa kuvunaanwa. Kati katulinde bano abavudde ne bakola akatambi nga we kati ne bateekayo okwemulugunya kwabwe, ne bateekayo okukaaba bayambibwe, emigugu gyabwe bagibbye. Tulaba oba bo bano abavunaana. Ye abange bwe banaaba bagenda bavunaana musango ky'omutuufu, kukaabira migugu gyabwe oba complaininga ku bulyazaamaanya obuli ku kisaawe. Gwe wenna gwe kyali kituuseeko twesange mu comment section. Embaagala nnyo.